bakola balageza ko kwedife omanyi baba bagenda kuweti nokola tima ne ku maaso kale wensabira mwenna abali abalina obuyambi bwenna musobole okukwasaganyako tulabe omwana w'eggwanga ono nti adda engulu tumukwasizeeko ate noono maama mulabidde ebbanga eriwera naye muntu wakubeera mu bamalaaya yabafumbira emmere akola ku swazi baala yeesinganibwa ne waffe mu kitobbi baala ya mukulu agaba naye ono senga nze mbadde simanyi nakumanya nti alina n'omwana kuba simulabangako na mwana senga ye mwana w'ekkago olina oba olinayo n'abaana abalala n'ebyokugendako ebweru okubeera nakadaama ndi kubitegeera kati mbadde simusuubira nti yali agenzeeko n'ebweru n'akuba ku kyeyo okusinziira ku mbeera gy'abeeramu ekiraga nti alwanye n'obulamu alwanye n'embeera y'obulamu nnyo nnyo wuuyo muwalabye muki wegamba buli ekikuba atera okikozesa Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Date. Nenda empewo. Empewo. Ate baby yali ate. Sina tabu. Ali wayi. Aba badda wabweru. Tugenda maaso defense nzikiriza kansembeza akazindaalo kaneno. Waneno woli ndoza katukozese kaneno kana akali wano. Kalonze wano. Sorry. Tuli kirinnya bagitayo kirinnya kito tugenda kwogerako ne defense ku nsonga z'abaana gotambule nayo genda okulabanga tufuna omukyalo ono gwempita senga wali nga tuli mu lutaba lw'okunoonya taata w'omwana defense obadde otonyonyola amannya okay amanya gange nze Nsubuga ali Maganda nze defense wa Kitobbi ekyalo kino ekisinganyibwa mu Kirinnya omuluka mu Weyogere division. Nze nsaba gavumenti ejjeyo omukono ogw'ekyuma ku bantu abatulugunya abaana nti nze olw'ensonga eyo nze nakulira ku step mother wange naye sirina kyentoma kuba maama wange anzaalira ddala mukazi Muchaga asinganibwa Dodoma Shingida ye maama wange anzaala era gyali mulamu naye nakula ne maama wange yandekanga nina emyaka 4 nandekera maama omusoga okuvaawo wonna paka gye bulizise ogwokuna omwaka guno ng'ennaku z'omwezi 23 lwe namuziika mwezi gwokuna omwaka guno 2024 kwe kufa nengenda nemuziika ekamuli ewaabwe naye sirina kyentuma kuba yasobola okunsomesaako paka P7 naye nsaba gavumenti ku bantu bano abadda ku baana ne babatulugunya kuba mwana amujja we n'amutulugunya n'amwagaliza entaana omwana taba na musango omwana naye yeekanga ali mu nsi ate jjukira abaana abo baana bannayuganda baana bannansi omwana oyo gwe batulugunya enkya neggula ayinza okuba minisita eitha musawo oba musomesa oba mukikati nze olwaleero ndi defense wa Kitobbi naye nakoma mu P7 neyamperera yali mukyala Musoga step mother wange just step mother naye kati siri wa mugaso eri eggwanga siweereza ggwanga singa maama oyo yali ampisiza bubi nanzita kuba ne taata bamutanga ina emyaka 12 ababbi ne batuyingirira ne bamutta nga tulaba nensigala ne step mother bwanamunigina naye ate nkakasa nti nze nasoma okusinga ate ababe yazaala kuba nze nali mugezigezi ate nanfunamu era ebirungi okusinga kuba bebe yakola ki beyazaala kati siraba lwaki omuntu omukyala yenna wantulugunyiza omwana amujjawo n'omufuula okuba omuyeekera gy'oli eri obulamu bwo saba gavumenti ejjeyo omukono gw'ekyuma ekutukwatire ku bantu abatulugunya abaana kuba omwana ono mbadde sikimanyanga nze nva kitegeera kakiti n'abakulu bano ng'omwana ono yayukebwa kyesimanyi oba mwana ye yajja yekka oba bayokyamoke naye ng'omwana bw'otunula embeera gy'alimu mbeera nzibu nnyo ereeta amaziga ku mutima ne ku maaso kale wensabira mwenna abali eyo abalina obuyambi bwenna
musobole okukwasaganyako tulabe omwana w'eggwanga ono nti adda engulu tumukwasizeeko ate n'ono maama mulabidde ebbanga eriwera naye muntu wakubeera mu bamalaaya yabafumbira emmere akola ku swazi baala eyo esinganibwa ne waffe mu kitobbi baala ya mukulu agaba naye ono senga nze mbadde simanyi nakumanya nti alina n'omwana kuba simulabangako na mwana senga ye mwana wekago olina oba olinaye n'abaana abalala n'ebyokugendako ebweru okubeera nakadaama ndi kubitegeera kati mbadde simusuubira nti yali agenzeeko n'ebweru n'akuba ku kyeyo okusinziira ku mbeera gy'abeeramu ekiraga nti alwanye n'obulamu alwanye n'embeera y'obulamu nnyo nnyo wuuyo muwalabye muki wegamba buli ekikuba atera okikozesa ekitandibadde kiki kirungi naye okusinziira ku sitole gyatuwadde wano nti yali agenzeeko ebweru n'abonaabona n'akuba ekyeyo n'amanya nti ajja kuvaayo abeere bulungi ate yadda mu kubonaabona ndowooza kwe kuwungirayo ekyo tujja musonyiwa ku ekyo okiraba tujja musonyiwa ku ekyo kiyinza okuba kyekimuleetera embeera ezo kale kyenjagala tumubuuze oba bwe tuba tufunye omuzirakisa yenna n'asobola okumuyamba n'amuteeka mu mbeera ennungi oba awantu awalungi wasobola okuumirwa mu mbeera ennungi asobola okukkiriza kuba eriyo omuntu gwoyinza ogamba nti akankutwala ewange oba katukuwa omulimu bwe guti okola ogwo guno gwesonyiwe nasigala nga ye guli gwalowoolezaamu defense nkoze story nyingi nenfuna abantu bangi abali kubyeyo nga bazimbye amayumba eno tegalimu bantu ng'agamba funa omuntu oyo gonda babonaabona agenda abeere mu nyumba yange ajalimangawo namwenezanga ne sente ez'okukozesa senga owulira kati ekibuuzo defense kyakubuuza singa wavaayo omuntu tugeza nti batali wano bweyogerere oba aliriweero oba wanagamba nina amaka gange agenda kuma amaka njamusasula ez'omwezi mwene ebyokulya abeereyo kisobola okubeerayo okusinga mu mbeera gy'olimu kati ate ekira kyenyagala obuuza senga bwe tumala okukola stories nga zino bakadama bajja bagamba funa passport kyebaba bategeeza okimanyi baba bagala funa passport ogende obeyungeko kuba ekyeyo kuba kati mu buwarabu kikyafuka ng'ekiddukiro kyabamu eno ng'embeera etulemi especially abaana abawala senga okyali mu mbeera esobola okukkiriza okuddayo kuba ekyeyo singa kyanse gye osobola okikola edda ssebo embeera kulwaki waliwo ebimu ebitayogerekeka oba wakikoowa kyo tewali ebya sijja kwogera bingi awo ku paati eyo okay nze mba nkitegedde nze mba nkitegedde okay kiri ekyasooka kyamukuba wala ekyeyo se ekyo ekyasooka okuba nti yakolanga akasente ke n'akasindika kati ni bwaddayo talina mwesigwa gwajja kusindikira akasente ke wabaawo ensonga endala si yo kiri si yeyo ensonga waluli abayizi bazibayanga byo ne bayiga naye baba kisentebe nga abantu bagenda kubye bakebera endwadde ez'enjawulo no bantu balina endwadde ya mutima balina buli obulwadde obwaffe kati abantu bagamba mbafuka siriimu ebifaanagana obanga obiina ebyo tebikusobozesa kati yagambye ekimu akyesigaliza yinza obutasobola kudda ku kyeyo kati nze nyinza obbanga nkitegedde ne kadama ndaba yinza obba nkyema nawe okitegedde kati so mu mbeera efaanaganako ng'eyo kati gwe omuntu oba weetaaga singa oli aba ayina asobola okumukuumira ewaka oba ebyokola ebitintini naye nga oyinza okukubanga enfunayo n'omwana wo abantu gye bali abagala abantu babayambako ewaka nga singa obanga ovudde ku mwenge ne weeseetinga obulamu busobola otambula wali buzibu singa chance ebangezze byakugezesa siri sure ne katulinde tulabe naye ku nsonga y'omwana bw'obanga tulina omuntu waffe n'obeera oli wala ng'omanyi waliwo eddwaliro esobola okujjanjaba omuliro n'okutuyambako following eno ensonga bulungi enamba zaffe zibaawo awo tutuukirire tulabe nga tutugguka ewali omwana niyo omwami ndaba tatuuka sentebe tukubidde essimu taata w'omwana nkiba kyetaaze ndowooza tumuddemuko ku ssimu tumukubidde essimu nga twagala ajje naye ndaba tatuuka olinako sentebe Airtel twena mabadi na wenji wandisa wano kankuwa Airtel tunoonya omukulu bamuyita Emma diraawo ngikusomere Emma yagambye okuba taata w'omwana 0742 02 14 esembayo yino gitunuleko wano oleme kugyogera namba yeno yino waneno ngitegedde ogirabye esembyeyo kuba tuyinza ogisoma wana ne batandika mukubira amasimu nga bamuvuma naye nga twagala tumanye ensonga omukulu aliwa tulabe ku mwana kyendagala tumulabeko naffe twagala tumanye omwana yeeyokya bayokya mwoke mbeera kiddala eri makatikati ako kuba batatuusi bavaawo ne bagenda ne bakola nate ne balekera abaana ewaka ne batamanya mpulirako nga bagamba mbu esimu agijjeko esimu evudde kagigyeko kati nze kyembadde ndowooza singa wali amanyiwo abatutwala tujja funa ne tujja okutandikira omanyiwo waka
amanyiwo samanyiwo kamulire musenga omanyiwo wagendawo omanyiwo tobagamba nti tomanyiwo omanyiwo fe twagala senga tugendewo senga omwami tomuprotectinga wadde mujjawo tugendewo tulagaawo senga omanyiwa nti senga ati kasitogana nze kasana nakunnyonnyodde senga amanyiwo awo yaŋŋambawo omulundi ogwasooka amanyiwo twagala kulaba mwana waali omwana ddala bamwokya omwana yeeyokya bw'abanga yeeyokya lwaki omwana tafuna treatment gyalina funa ntuufu senga nasanga treatment gy'owo omwana nga gwagimuwa entuufu kale tugenda kukoma mu kitundu kyaffe ekirala nitulika waffe egguka omwana waali nina endowooza nti omwana ayinza obbanga waali ng'atulugunyizibwa twaga tufune mawulire nga ge twafuna ku muto wa Nankabirwa nti omwana mu nnaku nga 2-3 afudde kuba senga waŋŋamba nti omwana ku mutima nti yaba atya omuliro gwamwokya abasawo bakugamba batya omuliro gwamuyingira nnyo ne gumutuuka ku mutima so omwana ng'ali mu bulumi esimu evuga n'aginyiga gundi kale nze Sonko Muhammad Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.